إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagana bange bakiriza mu naje muri matendo malungi ga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba jalla wa ala abirenga sokusasa nemebe kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuizo moyo gwange nejamwe kubera nga tumuti Allah yani mbakubizana ne kuzo kubera nga tugoberera umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aboganda kyateka kufe okubera nga buli kiseera buli budde tufaayo ku nsonga y'okuyimirizawo eddiini eno. Eddiini eno tegenda kubeerawo na kuyimirirawo okujjako nga twerekereza tuwaayo ku budde bwaffe, tuwaayo ku magezi gaffe, tuwaayo ku byobugagga byaffe, tuwaayo embeera zaffe zonna tuyige eddiini tugisaasaanye ate tubeere abaddu abagiteeka mu nkola, tubeere abaddu abagiteeka mu nkola. Allah jalla wa ala eddiini yaffe eno yagituwa kubeera nga eyoresebwa eri enzikiriza zonna ezisigadde. Okwolesebwa kuno si kwambala kanzu yokka na kukuza kirevu kyokka, ebeere nga yeeyolese ddala nga weeri ddala erabika ekola, okitegedde nga weeri ddala ekola ki erabika ekola eteekeddwa mu nkola. Basiraamu okuŋŋaana kwidde ntubeera bangi mu mizikiti, ekyo si ensonga enkulu ennyo. Wabula ensonga enkulu tukuŋŋaanye naye tuli ku musiraamu oba tuli ku byaffe. Imam Ibn Aqil rahimahullah yagamba tuweewuunyanga bantu ngeri gye basindikaganamu kuyingira mizikiti n'okufuluma mizikiti. Bangi we tunuulya engeri gye wagobereramu eddiini, engeri gye wagobereramu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyo muganda wange kubiriza naye neekubiriza tufeeyo nga tusobola okuyimirizaawo eddiini. Eddiini byetulagidde tubiteeke mu nkola. Allah jalla wa ala ajja tusikiza edduniya eno nga bwe yatulaganyisa mu suratu Nuuru aya mwenna mugimanyi bulungi. Bwe tutakola bwe tutyo tusigala nga twambala amakanzu n'enkoofira n'ebirevu naye nga tukyali ku shiriki, tukyeraguza, tukyanyooma eddiini. Allah mbaka sallallahu alaihi wasallam yasuubiza tukyabinyooma. Baganda bangi ekituufu kiri nti tetujja kubeera nga tuwangula dduniya eno era tujja kusigala mu kunyigirizibwa. Yagamba alayhi salatu wassalam, idha tabayatum bil aina mwenabeera nga ogula kwammwe n'okutunda kwammwe mugenzi mu riba واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع nemberanga okusima kwammwe n'emitwe gyammwe mitebenkevu n'okunoonya obunoonya edduniya yokka. واخذتم اذناب البقر nembeera nti mwagala kuba maduuka gammwe, mwagala kuba nakani mu nimirwa zammwe, oli ku dduniya yokka.
riba dunia yokka gitutunuulira nkulaakulana zizze zitya wa taraktum mu jihad ne muba ku jihadi sallallahu alaykum dhulla Allah ajja kubateekako obunyomoofu la yanza'aha tagenda kubajjako hatta tarji'u ila dinikum paka nga muzeeyo ku ddiini yammwe eriwa yeyo qala Allah agambye noteeka mu nkola si kugamba bugambi ombaka agambye faso noteeka mu nkola tutamasutuze ku eyo eddiini obunyomoofu bwakutubeerako era Allah bwakuteekako obunyomoofu mpaka nga tuzzeeyo ku eyo eddiini yagamba Imam Malik rahimahullah Imam Darul Hijra mufama wa 1979 yagamba rahimahullah nti nno enkomerero ya ummeeno tayinza kulongooka okujjako ng'erongokedde ku bali abaagisooka kye baalongokerako balongokera ku ki kukulya nakwebaka nakuba ndongo nakuba zaala nagenda mu bid'a nakolahi na shiriki abadan baalongokera ku tawhidi nakugwera mbaka Muhammad sallallahu alaihi ensonga bbiri zibaalongokerako abaluganda twala naffe tubeere bulungi nga bwe baali mu ddiini nga bali bulungi mu ddiini naffe tuddeyo tulongoose enzikiriza tusinze Allah yekka gutuyesigamira yekka tunoonya riziki tugisabe ye yekka buli mbeera yonna tugikwase ye tuleke irizi twega amasabo tuleke okweraguza tuleke ezintanga n'obucupa busimbwa miyangu obusimbwa mu nzija tuve mu masabo tuve mu mbeera yonna etaliimu Allah ate tubeere nga tugoberera omubaka Muhammad sallam mu kwebaka kwaffe mu kutambula kwaffe mu kufuluma kwaffe mu kubaza kwaffe mu kulya kwaffe mu kwambala kwaffe mu kujja mu engoye zaffe mu kwogera kwaffe eneeyisa yaffe n'abantu baffe waka abaana baffe buli kimu kyonna tugoberere Muhammad sallam wallahi eddiini Allah jagiyitwa nga yeefuga yagamba omu ku bamanyi baffe nti ummatal islam bagemwe abasiraamu aqimu dawlatal islam fi nufusikum muyimirizeewo ensi y'obusiraamu mu bifuba byammwe mu mitima gyammwe mu myoyo gyammwe ebeerenga mweri ddala mugirina yuqimuha Allahu fi ardikum Allah ajja kubawa ensi y'obusiraamu mugirabeko ku nsi kuno nga mbenga mmwe mufuga kasitamu n'ate mufunye ensi y'obusiraamu mu bifuba gyammwe diini kugiyimiriza mu mitima gyaffe n'ebisigadde bijja kubeera bikalu bw'oluganda baganda bange mu odi eno njagala kubajjukizaayo sunna ebyemu yokka bweti sunna eno nagisomesaako naye yeetaagisa okuddamu tugyogereko olw'embeera gye nnengeddeko awamu nga abamu ku baseeka balaga nti tesaana kusomesebwa bantu kubanga n'ebyokusomesa bingi enjogera eyo si ntuufu togambanga nti ekiraza kusomesa bantu ebyokusomesa bingi somesa gwe ebyo ebimu oba osomesa noono muleka asomesemu ebino ebitono ebbanga lyemalanga Allah yabigamba mbaka yabyogera tusaana kusomesebwa bantu ebyokusomesa nabyo bingiko ensonga erina kulungamiza bulungamizibwa ebbanga lyemalanga mbaka asulema agisomesa erina kulungamizibwa nti ekolebwe bweti ekwatibwe bweti naye ogamba nti tesaana kukumiriza abantu kukikola yaahi ekyo muganda wange olw'Oluganda ekyo otuba tugudde mu kinnya nga kiwanvuko ddala uganda mbaka asulema kyakola tekisaanye kukubiriza abantu tubakubiriza bakikole ekyo ate kikikola wabula n'akiragana okukiragira ekyo munnange tuba tugudde mu kinnya nga kiwanvu ddala fuuti empanvu nnyo kubanga tiyamala biseera okubanga akikubiriza abantu mbaka wasallam abadan tiyamala biseera okubanga akikubiriza abantu ensonga tuyakulaba sunna emu yokka inshallah tugenda kugiraba sunna eyo tulabe ne bidia emu yokka kuba twagamba nti omanya sunna era kirungi obeere ng'omanya ne bid'a kubanga okumanya sunna atumanyiza bid'a ate ekijja kukuleetera okuba naate ogwa mu bid'a ate munange bid'a akabenje akatagambika sunna kiri sunna ate mu sunna ezasengukira ddala ng'amanya ffe tugenda okulaba boogera sunna omusajja n'omukyala omusiraamu
sunna omusiraamu okubeera nga osaalirako mu ngatto zo. Sunna omusiraamu okubeera nga osaalirako mu ngatto zo. Essunna eyo basiraamu bangi tebagimanyi era tebagirina. Ekyennaku ekijjawo nti ate abagimanyi kwe kwagala okuba nno balaga nti tesaana kutegeezebwa bantu. Ekyo kya bulabe nnyo. Basoma b'ebitiibwa bangi abaatutuusako sunna eyo bayitirivu nno bawera. Okitegedde mu bo mwe muli Anas bin Malik oyo omu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu babiri, Aisha radhiyallahu anha basatu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bana, Abdullah bin Shakhir batano, Abdullah bin Amr mukaaga, Aus bin Abi Ausi musanvu n'abalala. Be baatutuusaako essunna eyo y'okusaalira mu ngatto omusiraamu. Olw'okuba nno basoma bangi abaagyogera era abaagitutuusaako, ensonga lwaki Imaamu At-Tahawi rahimahullah yayogera ekigambo n'agamba al-athaaru mutawaatiratu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min salaatihi fiina alayhi. Obujulizi obuufu mutawaatira. Ekintu ekiri mutawaatiri mu Luganda simanyi manyiza kivunula naye kangezeho okusembereza makulu gaakyo. Mutawaatir ge mawulire nge amaaso n'okuwulira nga tebiyinza galimbisa adde n'akamu galiko abantu bangi. Ekyokubiri ng'abantu beesigibwa nga kizibu okugamba nti nno baalimba, nga kizibu mu mbeera eza bulijjo okugamba nti kale omusajja omukulu omu n'afuluma sinaga nti nno Imam bamukubye eŋŋoomi, nomulala n'afuluma naga Imam bamukubye eŋŋoomi, nomulala n'afuluma naga nga tubeesiga Imam bamukubye eŋŋoomi, bonna kkumi n'ogamba Imam bamukubye eŋŋoomi. Awo tukkiriza bukkiriza nti ekigambo kikuddewo Imam bamukubye eŋŋoomi mu masjidi, ekigambo ekyo tukikkiriza tukitudde. Bano basahaba bayogera hadiisi ezo ez'okuba mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atulagira era nga naye yakola ekyokusaalya mu ngatto. Hadiisi ziri mutawaatiru nga Imaamu Tuhawi bw'atugamba rahimahullah. Nolwekyo ezimu ku zo Anas bin Malik radhiyallahu anhu yagamba, Sa'id bin Yazid al-Azdiyu, Sa'id bin Yazid al-Azdiyu yamubuuza yagamba, Sa'altu Anas bin Malik, nabuuza Anas bin Malik, akaana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli fi an-na'layni, omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yasaalyanga mu ngatto ze? Qaala na'am. Anasi n'agamba radiyallahu anhu ye. Hadithi Bukhari ne Muslimu n'abalala. Tegedde Imaamu Tirmidhi rahimahullah bwe yalinga ayogera ku hadithi eyo n'agamba wal amalu ala hadha inda ahli al-ilmi, era n'abantu Allah be yawa irimu bannanyini irimu ekyo bakikolerako, ekyo kyebazze bakolaki, kyebazze bakolerako, ekyo kyebazze bakolerako. Wal amalu ala hadha inda ahli al-ilmi, ekyo bazze bakikolerako Allah be yawa irimu wa hadithi eyo. Omanyi omu ayitibwa Ahmad Muhammadi Shakir bwe yalinga ayina ensonga z'annyonnyola ku Sunan Tirmidhi yagamba na'am ye la na'lamu khilafan, tetumanyiyo njawukana yonna bayina ahli al-ilmi, wakati w'abantu Allah be yawa irimu bananyini kumanya, fi jawazi salati fi ni'adi fil masjidi, tetumanyiyo njawukana yonna wakati waabwe nti kikkirizibwa okusaalya mu ngatto mu mizikiti, wa ghairi al-masjidi, ne watali muzikiti,
walakin unzur ila sha'ni al-'amma aganiso kutumye embeera z'abantu basinga obungi min al-muslimina mu basilamu al-ana kati hatta bimunya ntasibu al-ilm kale ng'oggyeko bali abantu babuju n'abaana banyini abaga nti baagenda kusoma ne basoma ne bayiga kyokka watunuulire kaifa yunkiruna ala man yusalli fina alayhi engeri gyavumiriramu omuntu asalidde mu ngatto ze kyewuunyisa tegedde walam yu'maru bi khali'iha 'inda as-salah ombaka tiyalagira muntu kujja mu ngatto ze ng'agenda kusaala wa innama umira yanzura fihima ombaka yagamba nti azitunulemu fa in kana fihima adha balaba nga zirimu obukyafu dalakahuma bil ardi azikuute ku ttaka wadhalika tuhurihima aw ziba zitukudde walam nu'maru fihima bighairi dhalika ombaka tetugamba kirala kitali ekyo sallallahu alaihi wasallam tetugamba kirala kitali ekyo ku ngatto lwekyo imam ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah kyava agamba ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين ebimu emitima gy'abantu abalimu okulabankanyiriza ka shaytan ebitasiima erimu emitima gy'abantu abalimu okulabankanyizwa ka shaytan gye bitasiima as-salatu fi an-ni'ali okusalira mu ngatto وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينن كلا يا النبي صلى الله عليه وسلم ينبك والله صلى الله عليه وسلم سنة ينبك والله صلى الله عليه وسلم فعلا متكل واتي منه يكني يتكلا وأمرا أتينا على جانوك لاجرا إمام أحمد رحمه الله إمام أحمدون فما فابي أنا مقوم ابن قيم ولي فالو سانفو أتانا مقوم تجد إمام أحمد رحمه الله بام جنب أو يصلي الرجل فينا عليه omuntu akkiriza okusalya mu ngatto ze faqala wallah nalayira allah nti bwe kirina okuba watara ahlu lwaswas agamba tulaba abantu sitaani beebulankanya mu mitima gyabwe idha bulya ahaduhuma bisalati aljanazati fi na'alayhi omukuba atuukira okuba nga asalye swala ya jeneza mu ngatto qama ala aqibayhima kannahu waqifu ala jamr azijjamu nazimirako bwati ngoyinza okulowooza ayimiridde ku ki ayimiridde ku lunankani ku lyanda hatta la yusalli fihima taleke kubeera nga azisaaliramu nekyo uganda kusalya mu ngatto sunna mu sunna z'omubaka muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadithi abu hurairah radiyallahu anhu mbaka sallama yagamba abu hurairah tugamba mbaka sallama yagamba idha salla ahadukum falyalbasna alayhi omukuba bange agenda kusaala asaale ng'ayambadde engatto ze asaale ng'ayambadde engatto ze aw liyaj'alahuma bayna rijlayhi oba aziggyemu aziteeke wakati w'amagulu ge wala yu'dhi bihima ghayrahu tanakuwaza nazo omuntu omulala amuli ku ddyo oba amuli ku ki amuli ku kkono so nga ate tujja kulaba okay waliwo hadiisi endala gasinga ku kkono ati kuli muntu oziteeka ku kkono newa naatugambye mbaka fasallam min hadiisi abu hurairah radiyallahu anhu musunan abi daawuda n'abalala kyomukum idha salla ahadukum omukum asitamu bw'abanga asaala agenda kusaala falyalbasna alayhi ayambale engatto ze azisaaliremu aw laj'alahuma bayna rijlayhi oba aziggyemu aziteeke wakati w'amagulu ge wala yu'dhi bihima ghayrahu tanakwaza nazo omulala amuli ku ddyo amuli ku kkono etegeeza hadiisi tegedde nolwekyo hadiisi yetulaga sikyatteeka okusalya mu ngatto so nga ate kiri sunna ekubirizibwa ddala kubanga kirimu okwawukana ku batali basiraamu omubaka yagamba ati alayhi salatu wassalam hadiisi يعلى بن شداد بن أوسي عن أبيه يقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبقوا الله صلى الله عليه وسلم يقام خالف اليهود موكني كوبا يودايا خالف اليهود موكني كوبا يودايا فإنهم لا يصلون في نعالهم kubanga bo tebasaalira mu ngatto zaabwe
wala khifafihim wadde khuffu zaabwe. Ino hadithi ejjewo ekigambo ekigamba nti omubaka yategeeza khuffu wala byombi abireese mu hadiisi emu tebasalira mu ngatto zaabwe wadde khuffu zaabwe. Shekhe naam hadithi batubagaye mu sunani Abi Dawuda mwesangibwa namba hadithi 652 n'abalala tegete. Naam hadithi yo nebanga etugambye twawukane ku Bayudaaya tubenga tusalira mu ngatto zaffe, tusalire mu ngatto zaffe bo tubasalira mu ngatto zaabwe wadde okubeera nga basalira mu khuffu zaabwe. Naam waliwo abamu abayinza okugamba nankani omubaka wa sallam kutugamba yali atukiza butukiza kusalira mu ngatto singa omuntu aba tasobola kuzijjamu olwanga zijjamu kaluubiriza emu ku nsonga naye si y'ensonga. Tegete eyo emu ku nsonga naye si y'ensonga, kubanga Imam al-Hafidh al-Iraqi rahimahullah yagamba wa hikmatu ssalatu fi na'alaini, ekigendererwa ekyokulagira okusalira mu ngatto ebbiri mukhalafatu ahlul kitab kwekubeera mutwawukana ku batali basiraamu, kubeera nga twawukana ku batali basiraamu nga hadithi bwekoze eki bweyogedde nayoga n'ebigendero ebirala. Kati ekigendererwa si kuba nti nno nti omuntu akaluubiriddwa kyokka wabula n'okwawukana ku batali basiraamu. Ni bw'oba nga tokaluubiriddwa wabula okwawukana ku batali basiraamu saajako muki mu ngatto zo olumu n'ebigendero ebirala. Imam al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah yagamba mu kitabu Fathul Bari fayakunu istihbabu dhalika, n'olwekyo kibeera nga okukubirizibwa okusalira mu ngatto kibeera kitukubirizibwa min jihati qasdi al-mukhalafati al-madhkurati, olw'okwawukana kwabo omubaka baatugire mu hadisi eyo waggulu abaliwa batali basiraamu. Fathul Bari bwatyo atugamba Imam al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. N'olwekyo ekyokugamba nti nno nti omubaka akale gamba nti nno basalire mu ngatto ekyo yali ategeeza ng'abantu abatalina kyakkola nedda, ekyo kimu ku byo bw'obanga wadde tolina ng'ejo zijjamu kimu ku byo, naye si ensonga yokka, si ensonga yokka. Ensonga endala enkulu ezza eddala direct mu hadith ng'ate nno yo yeetongodde, ziri zonna abantu balowooza ndowooze zeetongodde yokuba ntwawukana ku batali basiraamu. N'ekyo omanya ffe kyova wagamba nti kiri sunna nno, sunna abantu gye balina okubeera nga bamanya nti kiri sunna okusaalira mu ngatto zaffe. Imam ayitibwa Ibn Taymiyyah rahimahullah, mwenna mumanyi bulungi Ibn Taymiyyah yafa 728 Sheikhul Islam rahimahullah yagamba inna salatu fi an-na'li wa nahwihi mustahabbu, okusaalira mu ngatto n'ebizifaanana mustahabbu, kiri sunna tali yabwatteeka, kuba bajjo abanyafu boogera ekigambo mustahabbu nga ategeeza sunna tali yabwatteeka. Okutegedde oluganda n'olwekyo Ibn Taymiyyah batugamba rahimahullah ne shekhe amanyikiddwa obulungi mumanyi wa hadithi, abayizi abasoma Yemen eyo bangi mu bo bamumanyi bulungi, n'abalala bonna abasoma ebitabo bamumanyi bulungi. Shekhe Muqbilu al-Wadi'i Omuyemeni rahimahullah yagamba okusalira mu ngatto sunnatun sunna hujirat, abantu gye twasenguka, hujirat olejjwa kulaki gye twasenguka, abantu gye twasenguka. Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah mwaka 751 yagamba okusalira mu ngatto wahiya sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sunna yambaka sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ne basahaba be, kubanga lwe yagamba nti abasubaladde nga kibajjibwako nga bakikola. Ibn Qayyim atugamba mbaka yakikola naso bakikolanga fi'ilan, bakikola minhu wa amran, era kyalagirwa. Tegedde ate kitegeeza nno bw'esobola okufuuka sunna so bonna balina gikola nidda, kubanga sunna nyingi tujja kusanga nti hadisi waliwo hadisi egamba tono sababu n'agikola, tono sababu n'akikola, ekyokulabira ku liiso omukono ogwadde.
kyateeka era tukimanyi bulungi naye tujja kusanga nti Umaru yaliisanga ogwa ddyo Abubakar yaliisanga ogwa ddyo Usman yaliisanga ogwa ddyo tetujja kusanga tujja kusanga mu hadiisi emu yokka nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam alagira omusiraamu gundi ani Amr ibn Salama Amr ibn Salama gundi mbasa David Amr ibn Salama oba Salama yennyini Amr ibn Salam naam Amr ibn Salam tayi nombaka ngamulagira ko dahi okuliisa omukono gwadde tujja kusanga nti Usman n'aliisa ogwadde ne gundi aliisa ogwadde wa illa tunaganda mu sunna ujikola ko tumale kusanga nga gundi agikweddeko ne gundi agikweddeko ne gundi agikweddeko ekyo obo tugamba tuve ku sunna baga nga tutegedde nsobo nabegatta kugikolerako abadan basaba kasitabategeranga nti Muhammad sallama alagidde akoze ekyo kimala era ne batutuusaako kati Sheikh atuye Ibn Qayyim rahimahullah wa hiya sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ashabu enkola ya Muhammad sallama ne basahaba be fi'lan mu kikolwa kye minhu kuva ku Muhammad sallallahu wa amra Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yagamba aswatu fil hidha'i yafalukum binamu abiri mugumu aswatu fil hidha'i okusalya mu ngatto sunna enkola ya mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam Sheikh Abdurrahman bin Hasani ali Sheikh yagamba rahimahullah inkaru dukhul al-masjid bin ni'al okugana abantu okuyingira masjid n'engatto okugana abantu okuyingira masjid n'engatto innama nasha'a 'an al-jahli bis-sunnati ikyaba kubutamanya sunna ekyo kyaba kubutamanya sunna bwatu batugamba Sheikh Abdurrahman bin Hasan ali Sheikh rahimahullah ta'ala ensonga tugikomyawo katugikomyawo ekinakyetaagisiza tunajongerako biidhi subhanahu wa ta'ala tukongera kulaga obujulizi obw'enjawulo nga amaanyi wongera okukaatiiriza ensonga eyo bali nti abamu bawandiikawo n'ebitabo ebyotongedde nga biri ku nsonga eyo nga okulaga sunna eyo nti weeri okusalya mu ngatto naye engatto eyo eteekeddwa okubeera nga ng'etukula bulungi teriimu nagisi yonna kati era ne batugamba n'ekirala tekeddwa okubeera nga ogisalyamu tekugenda ate kuleeta tashwish tekugenda kuleeta abantu kukaana mu masjidi ng'etukula bulungi terina bisooto terina ki yingira mu masjidi naye mu masjidi oteekeddwa okubeera nga masjidi tagenda ate nemugenda kulwanagana mu masjidi lwa nsonga eyo kati emizikiti abantu baateekamu kapeeti baateekamu ki kiyinza obutasoboka ssaawa zino naye nga sunna weeri kati gikole mu makaago ewaka owuwo gisobola era erina okukubirizibwa abantu tugikole twawukane ku batali basiraamu omubaka baamanyi baffe batugamba ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu kyotosobola kutuukiriza kyonna wamu ate tokireka kyonna lumu bweba tetusobodde gituukiriza mu masjidi olwa kapeti ezirimu ate tukikole mu maka gaffe kubanga mu makaago tujja kufuga gw'oli mu makaago engatto gikuute bulungi mashallah gyambale gisaalire mu makaago sunno giteeki mu nkola wallahi timuliimu yadde haraji yonna ng'osalidde mu makaago gwe ne maama w'abaana n'abaana bo gwe mmwe bannannyini maka kitegedde so ate bwe mbanga muyina engatto zammwe nga zitukula bulungi muyinza okukkaanya ne mugaati masjidi ffe tujja kusalya bungatto tekigaanibwa sunna ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam songa yotegerekese naye tekivuga nsonga yakulwana mu masjidi olaleete engatto azingize masjidi kibeere ensonga yakukwata sunna tugiteeke mu nkola nga tuba tusobodde mu maka gaffe oba bwe tuba tuli wonna tuyinza okuba tulina tutambudde tugenze ku mukolo mathalan waliwo tuli wonna tuteeke sunna mu nkola abantu basala mu bidaala ku mbaga musiike musalye mu ngatto ku mbaga ku bidaala busunna bantu bangasadde mu ngatto bantu baki nti sunna yambaka fasala naye sunna okuba tugizikiza ndigende tesaana kukubiriza abantu kugikola la abadan isaaniya ddala ereeta balishe Usaymin yagaa rahimahullah sunna buli beera nga ntubagimanyi kiba kikakasa kifuuse kya tteeka nnyo abantu gibategeeza bagikole bagiige era nga mmaliriza ngende ku bidiya njagala obbategeeza tokwata ngatto zo ogende mu masjidi mulwanagane mu masjidi sunna gikolere womutagenda kufunya mutawaana oba ogikolerayo naye nga sunna mbaka wasala tulina okubeera nga tugimanya naye togenda mu masjidi ogende n'engatto zo mulwanagane mu masjidi abadan tokikola ekyo ojja kuba okoze ekikyamu ekitakkirizibwa ate ofune n'omusango okutegedde oluganda naye sunna giteeke mu nkola wa barakallahu fiika wa jazakallahu khaira
eno bid'a togyewale. Olwo bid'a abantu gye tukola ng'omuntu afudde, wadu sayf ala batni almayit, bid'a okuteeka ekitala ku lubuto lw'omuntu afudde. Imam Ibn al-Munzir rahimahullah yagamba laysa fi wad'i as-sayf aw al-hadidi ala batni almayit sunnatun madat, okuteeka ekitala eba ekyuma ku lubuto lw'omuntu afudde ekyo tekiriiko njigiriza giva ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abatusooka. Nolwekyo abantu balina enkola eyo. Omuntu olufa bayita ekinyama bamuteeka ku lubuto, omuntu olufa okujjako kale okujjako katutidde nti okusinzira embeera gy'afiiriddemu lugeza olubuto badde luwaze bakiyinza okuba luka biki ate n'okuba luka okubeerawo ddi nga omuntu bamuziika omuntu yafudde. Lwaki ava ku ssaawa emu ez'okumakya ntumuziika ku ssaawa 10? Ssaawa emu ez'okumakya afudde bamuziika asobola omusale webali basobola omuzinga webali omunaaza biki byonna ssaawa 4 tumuziike. Kale zigenda okwera 7 ng'aziikiddwa okitegedde, naye naafa ssaawa emu ez'okumakya ate simanya kuzika ku ssaawa 12 n'ekitundu ne bantu bayeteegayinja bateeke ku abafudde, abantu abafudde. Ekyo bid'a okuteeka ekiyinja oba ekitala oba ekyuma oba ekintu kyonna ku lubuto lw'omuntu afudde nga tewali bwetaavu bukiteekesaako. Barakallahu fikum, subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.